Kimera obedda weewaana wano jako microphone yaffe switch it off. Kimera Stewart agambye mu bendo ne binu eryokubanga twagaliza omutanda baside oba amazaalibwa ag'emyaka 7 agamba mbu abantu bangi ba celebrate nze mu ngeri nyingi omu ku bo the ghetto gladiator Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubye pressure zize 7. Kimera Stewart go down. Kimera Stewart down. Kimera Stewart down. Kutaka twagala babbi kutaka 70. Yawo bane batuwe kamera 7. Kimera tibakulaba bulungi 7. 7 sembera bulungi tugende Kimera. We go 70. We go 1 2 Kimera ngate ziwera 4 5 6 7 Kimera ngampira tosa 8 9 Kimera togwa amagulu. All right. Abantu we babagamba Bobi Wine oba bamuwulira batya? Nange simanyi oba abantu basobola okutuulawo ne bafumiitiriza ku kigambo Bobi Wine. Kiye kitegeeza n'obunene bwakyo. Kimera Stewart oyo yepikidde pressure 7 omukulembeze ze yakuba. Agambye nzikuba n'empisa nawo atuswazizza. Akubye ne 10 teziweze. So oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ever challenged but never equaled. Ye yazikuba n'ayisanamu ng'ata azikubira ku pace nga tasse. Okategedde bulungi kale katulabe ne kano then ate we tuba tuviira ddala atwolekera ebigambo mukwano gwange bingi ebyewuunyisa mu ggwanga ebirabisa olunaku olwaleero tombuuza ki byendeese. Bobi Wine. I have his book. I watch his movies. When he goes to all of the countries. And every question they ask him, he's very wise. Very wise. Kakati gwazala wa Bobi Wine. Wavaawa gwoli aliyeni. Oba oli kiryawo kitategeerekeka. Amuzalawa. Ali mu ggwanga lya America. Atalaaga nsi. lya Bungereza. Agenda maaso na kutalaaga mawanga. Anyway, katugenda mu bituleese nate olunaku olwaleero. Gwe wenna ampuliriza era gy'osinziira. Mbadde neewaze ebbanga kumpi lya tundu lya mwezi. Yes. Okwogera ku mutabani wa Chairman Nyanzi. Era nzijukira nga nkugamba wano kino kibiina kya NUP. Yes. Sisobola kuvaayo n'enjogera ku mboozi eno wabula singa erivaayo abantu ne batandika okugyogerako nja kujja njogereko. Yes, era lutuuse lunaku lwaleero. Era we tubadde emboozi eno bwezze tusoose ne tugijjamu ze tulina okukola. Yes. Nongamba naye already efulumye mu bantu. Kubeera ne bono olusirika nga tojogeddeeko already abantu bo badde bagitambuza. Agenda okunyiga nja kusaba onsonyiwe. Naye ngenda kugyogerako nga seekwekeredde kuba luli nali kyenneewala kwe kubeera ng'ekibiina kya NUP kiyingira mu nsonga zino wabula tetukyalina kyakusalawo. Chairman Nyanzi bw'atyo bwe yalondawo. Oyinza okugamba byali tebimukwatako siriko owulirize vidiyo eno. Okay. Gimaleeyo osobole okutegeera. Olunaku lwabadde lwajjo sina lwaleero. Si lwaleero. Obutambi butambudde butambuzi. Nenga lwabadde lwajjo. Yes, mutabani wa Chairman Nyanzi bw'atyo yabadde ku mukolo ne General Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo si kikulu ne kituusa okukola amakulu y'ensonga lwaki tugenda kukyogerako. Okay. Mu ngeri y'emu tyo bwe tubanga tuvuddeko awo Simon Mujenyi Byabakama mwenna mumumanyi yakulira akakiiko akeeyita the Uganda the Independent Electoral Commission akeeyita avuddeyo n'ayogera omuwendo gwa ssente gwayagala muganda wange wa ssente ntono ssente mbu ze zigenda okukozesebwa mu kalulu akajja n'okkuba obululu okuva South Africa bukadde nga bumeka na Uganda 3 sirika Joel Ssennyonyi Bisekezi ropu waffe omwagalwa
avuddeyo n'agamba kiki ekigenda mu maaso mu nsi eno wesiri Joel Ssenyonyi bimuweddeko oluvannyuma lw'okufuna amawulire mu Bungereza gy'ali nti ate paalamenti Mwami Museveni agabidde ababaka ba paalamenti buli omu obukadde 100 abuze okulinnyonnyonya akomewo. Oh my goodness. Nabyo ogenda kubeera ng'obifuna 10 mu ngeri emu. Omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao avuddeyo n'agamba paalamenti nti nga minisita w'amateeka yasaasaanyiza obukadde 140 okuyigiriza ababaka ba paalamenti okwambala kondomu. ababaka Okategedde nabyo weebiri wano wabula nga ago n'agasingako awo ge tugenda okubeera nga tutunuulira mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo nga sinnaba kutwala wala ku byonna by'owulidde mu ggwanga njagala tubizingire mu ddoboozi limu lya mwana muwala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya. Kiddamu byonna bye tuwulidde mu ggwanga bizingirwa mu seconds 30 omwana ono ziyayogera dine eggwanga ffe tetukyalina kye tulyetaaza ffe nga ffe abaliwo essaawa zino wabula buvunaanyizibwa bwaffe okutoba okulwana otyo okukakasa nti abaana baffe basanga eggwanga eddungi. Otherwise tuyina eggwanga eriwunya ekivundu, tuyina eggwanga eryavunda, tuyina eggwanga erifugwa emirambo essaawa zino nga mirambo gyennyini egitambula egy'amagulu abiri gye gifuga eggwanga lino tegikyamanyi kigenda mu maaso tegifaayo byonna bizingirwa mu katambi kano. Njagala tuwulirize tutandise bwetyo olunaku olwaleero. Abaana baffe kubanza ina waffe future yaffe yayonooneka ffe yaffe tetuyina eno generation tetuyina future leka kumalamu bantu maanyi kyogamba nti kati gwe gwogamba ffe byatusala amagenda n'amadda twasiraana lwaki gamba bwentyo try nawe enyindo yo webasinza ngo toyinawo ogenda kujja mulimu woba tomanyi lulimi olumu toyinawo ogenda kufuna mulimu kiki ekitegeeza ti ffe generation yaffe baagibika kati bwe tuba tusobodde okusituka tulwanirira abaana baffe tetukikola ku lwaffe tukikole ku lw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe abajja tulwanirira abaana baffe. Nzikiriza tukubuuzeeko wenna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno webale nnyo webalire ddala okubeera nga weesize n'ogamba amaaso kw'ossa n'amatu kagawulire amaloboozi abiri era nga ge gagenda mu maaso n'okubeera nga gawulugumira mu muzindaalo gwa simu yo tabyo oba kompyuta yo. Yenze Sajjime ndi ne Mogani. Alright, nange nyongero babuuzaako mu mwenna abakyekuumidde ku DPTV Uganda. Nze Mogani nzize ne Sajjime okutuusaako byonna ebikoze amawulire olunaku luno olwaleero. Buterevu twagala kubeera nga tubatwalirawo ewatali kubeera nga tubalwisa. Twagala kutandika n'ekifaananyi kyogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba ku mukono ogwa ddyo ku sayidi eyo eri omuvubuka amanyiddwa nga Commander 003 agambibwa okubeera nga awambiddwa ab'ebyokwerinda olunaku olwaleero era okuyita ku mukutu gw'omukulembeze His Excellence Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza eggwanga nti ono awambiddwa abasajja ababagalidde emmundu. Mogani tuwe kubikwata ku musajja ono n'ebigambo His Excellence byayogedde then tweyongereyo. Okusinziira ku His Excellency obubaka bwe yatuteredde ku mutimbagano yatugambye nti Comrade Mpalanyi Michael yonono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Maachi omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2025 okuva wali eri mu bitundu eby'ematugga. Ono abantu abajja n'emmundu basobola okulabika nti no bajja ne bamukwata ne bamutwala nga bamutwalira mu drone ekika ekya white. Ono nno yalina bodaboda ye naye abatugamba wano nti basobola okubeera nga bagisuula ku Matugga Police Station. Kale nno newe tuukidde olunaku lwaleero
His Excellency agambye nti balina amawulire ge bafunyeeko anti yandibanga Mpalanyi ali ku CMI. CMI. Yes. Ekibuli. Yes. So agenze maaso n'okubeera nga amubanja. So ekiwamba abantu kyo kikyagenda mu maaso mu ggwanga. Yes. You know, ebyo byonna bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bye bimu ku bintu byendabye His Excellency byasobodde okubeera nga atebolinga olunaku olwaleero bw'abadde mu paalamenti eya Bungereza. Mbadde njagadde simanyi akatambi kano oba tunaakafuna ngenda kuwaako ku nzija Bobi Wine gyazzeemu mu paalamenti oba gye bamuleese mu paalamenti ya Bungereza. Ng'atuuka ndala nnyo. Oyinza olowooza kabaka wa Bungereza gwe babadde baleeta mu paalamenti atuwuliriza. Akatambi kano saakataddemu simanyi bwe neerabidde naye tugenda kasembyayo. Bamuwadde ziri piki ne bamuwa emmotoka ziri ngero omukulembeze bwe bamutambuza bamuleeta mu paalamenti. Kino mbadde na Abungereza mwayaniriza omusajja. Mugenda kubeera nga mubiraba tugenda kateekateeka. Buterevu wali nga tuggalawo genda kubeera nga okalaba biri bitiibwa engeri gye yazze. Bitiibwa Buterevu munzikirize tweyunge ku mboozi endala. Kuba kati omukulembeze akola ki essaawa zino? Mutukkirize tweyunge ku mboozi endala. Mboozi endala gye njagala okubeera nga tweyungako ya mutabani wa Chairman Nyanzi. Otyo Churchill Nyanzi. Churchill Nyanzi. Wano mumpulirize nkimanyi waliwo bengenda okunyiiza naye bagume naye nga tonnannyiigira sooka otegeere kyentegeeza. Waliwo amawulire agaafuluma omwaka oguwedde mu mwezi gwali gwa kubiri mwaka guwedde najja ne ngoogerako wano ne mbagamba nti wabaddewo miitingi ey'ekyama ku NUP ey'ekyama wakati w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukulu we Chairman Nyanzi ate nga yakolanga Chief of Mobilization mu NUP. Ssabakunzi w'ekibiina aba muntu mukulu nnyo mu kibiina. Ne mbagamba nti meeting eno yabaddewo oluvannyuma lwa His Excellency Bobi Wine okufuna amawulire nti Chairman Nyanzi ayina abanene abagagga mu Kampala basinkana ng'ate ba NRM ng'ayagala bamuteekemu ssente okusiguukulula Elias Lukwago ku bwa Road Mayor si ba NUP wabula ba NRM. Amawulire ago ne gasatuleetinga emboozi eyo nagikola. Mu bigambo byange nabagamba nti waliwo omuntu nga tamanyi value ya kyamuwendo kyayina mu ngalo wakati ng'omanyi nti mukulu wo mutowo ayina golo gyali mu kubeera ng'anoonya okuteeba naye ng'eyo golo mugenda giganyulwamu ng'eggwanga bw'otandika okweyisanga ggwe ayagala ebyamangu oyinza okuttira mutowo okitegeera. Tewali nsonga ekuddusa misinde nga NUP esinga amaanyi mu kitundu kino ekya Buganda region gwe n'otandika kubeera ng'owambagatana n'aba NRM oba munnanfuusi n'ebiruubirirwa bye eri muganda wo biba bibi n'ekibiina kyo. Najja wano ne mbibagamba abajjukira bajjukira si wakati mu kubeera nti Nyanzi simuwa kitiibwa wabula ŋŋamba era nabagamba nti buli step Nyanzi gy'alina okutwala alina okusooka n'agyejjako ng'omuntu n'atunuulira nti omuntu aliidinga NUP sikola bukozi naye mu kibiina wabula tuli ba Luganda. Ensobi yonna gy'okola ng'ogikola mu anga endala tebajja gitunuuliza bukulembeze buno bajja gitunuuliza oli muganda we. Buli ky'ogenda okukola Nyanzi kigenda kukosa direct ekibiina. Bobi Wine ng'omuntu ye ng'omuntu bwe kikwata Bobi Wine ng'omuntu kitegeeza kyafekitinga pate kubanga tebagenda kuba Nyanzi bagenda kuba Bobi Wine muganda wa Nyanzi ekigenda okuviirako ekibiina okukosebwa. Oba okitegeera kakati Nyanzi
ne baganda ba Kyagulanyi balina okubeera abeegendereza. Kyova olaba nti babasongamu nnyo n'ennwe ekibiina ky'abaluganda naye nga tewali n'omu alina kifo mu paalamenti oba ku bwero si wano nenga batugamba Kyaluganda nenga bagamba Kyaluganda nti kino kiyinza n'okusibirayo baganda bo wadde balina obusobozi obulina bwe buweereza. Omuntu owensa ajja gamba owaayi banagamba ki katuwerekereze okwesimbawo muganda waffe asobole okubeera nga tetumulabisa. Kuba ekyo ekintu kyoyogerako nawulira ne Eddie yawa akyogerako okitegedde nti yagaana okwesimbawo mu kalulu akajja olw'ebigambo bino nti bajja gamba ffenna naye nga ate Eddie yawe yasooka Bobi Wine mu byobufuzi. Yes. Now point yange njizimba nga njireeta twajja dwaaliyo akalulu dwaaliyo debate yali debate eya Nalukoola okulondako ani agenda okukwatira NUP bendera mu kalulu ke Kawempe. Otyo waliwo okulonda kwa mirundi ebiri abantu abasinga tebakitegeera na kitegeera aka Nalukoola kabikka obululu buno obulala. Yes. Waliwo abaali beesimbyewo ogenda okukiikirira NUP ku bwa guild president ye Makerere. Mu baali beesimbyewo mwe mwali Churchill Sentamu mutabani wa chairman Nyanzi. Bagenda okulonda akalulu era kabalibwa Kawungeezi. Bagenda okulonda akalulu nga Churchill Sentamu mutabani wa chairman Nyanzi bamusinze nga wanguddwa kitegeeza kadi abatafuna kadi bagiwa mulala. Bwe bavaawo Churchill ya taking another step n'agaana okukkiriza ebivuddeyo mbumpimpi ekyo kyekituufu n'agenda neyesimbawo nga independent nga luuswa defector bwe gaba mu magye. Okitegedde? Yes. Kitegeeza omwana ono yalina okufuna okuluŋŋamizibwa okuva eri kitaawe maama we ne bamutuuza ne bamulengeza obulungi obwa kyeki kye babala. Okitegeera? Yes. Ne bamulengeza newankubadde ayagala oyo muntu mukulu mutula ne mumugamba tolaba taata w'omuto abala kino singa tunaakola kino kigenda tufaananya bwe kiti bino ebigambo nabigamba dda. Yes. Byo mbadde mbijjukira. So bwe kituuka kussa ng'omuvubuka ono amazo kale tulowooze nti baamugamba n'agaana ye n'agaana n'akola ebibyo. Nze kyenzikiriza nti tebamugaana. Nina ensonga zange lwaki nkugamba nti tebamugaana. Lwaki? Naye nga kyandibadde kirungi lwamu advisinga natusooke tutwale side nti abazadde bamuwabula n'agaana bugaanyi. Kiki kyali mu kufiiriza olwaleero? Amawulire agali mu kutambula leero gagamba kino kirekawa NUP asinkanye General Museveni. Bino nabikunnyonnyola mabega. Yes. Nga bino byakabawo nakuga bigenda kuwapeninga naye tubireke ne tubyesonyiwa okitegedde. Now mbyogera lwa nsonga kino kigenda kukosa ekibiina niwankuwadde kayinza okubeera akaseera akatono ne bagenda tuliidinga omupiira mu ddakiika entono kigenda kubeera eri okubaako impact gye tuteekawo okuvuunuka liidi eno tugibeere waggulu kigenda kubeera kizibu. Wuliriza tukutta omwana otyo agenze yeesimbewo independent nga tulina ow'ekibiina guffe gwe twawaayo wano mu university zibadde wano NUP ebadde yeeriisa nkuuli nga zonna eziwangula. Yes. Eyo tukkirize baagitukuba owa independent yatusinga ng'ava mu nnyumba eyina ekibiina ekikulira opposition era ekinene mu Uganda. Ava mu nju mwana waabwe naye awangulwa bwa guild president nga independent nga talina kadi. Ekitegeeza nti ono omwana ne waayimiridde tebasimbawo bendera ya NUP kubanga simwakkiririza. Okitegedde? Yes. Wa independent NUP teyinaawo sse ekyo kyandibadde kitiibwa kyayo. Kakati ono omwana leero bamuteereddewo General Museveni simanyi occasion eyo yabadde yaki
nekyo nakye kiri NRM ebala nabo babala dero bagamba okay ono mutabani wa chairman Nyanzi ndiye yakulira mobilization mu NUP netusumbuwa nnyo ndiraye kyokka ate muganda wa Bobi Wine Bobi Wine twamunoonya ddala tumukwatira n'atulema kakati ono mutabani waabwe Jeno Museveni genda okyaleyo tuule n'omwana ono kubanga omwana yegirudi talina ngeri ki yonna gyadduka ku ssomero talina bwakidduka alina okusisinka newankubadde ayinza obutakyagala talina bwakidduka kubanga mukulembeze kakati ne kino nakyo njagala okiwa endowooza gwe tolowoozaamu nti oluvannyuma lw'omwana ono okujja independent wasobola okuyita ssente za NRM nekkiriza bafiirwe wa NRM kuba olwedde baali bakimanyi tasobola kuwangula wa NRM ne bagamba tunyige ssente mu wa independent tumuwage akawangule then tujja kukolerawo bye tuwagala bino byabufuzi abantu balina obimanya ebyo byonna mizannyo gya byabufuzi kakati nasoose nekugaa tugende ku layini ey'omuzadde nti kale omwana yagaanye naye omwana agaanye mutunuulidde kye mugenda okufiirwa leero NUP Bobi Wine tukkirize tugaane nga bwe bali mu kugaa kirekawa NUP wano teyinaawo wiini kubanga ruzi esooka waluzinze ekifo kya Makerere Guild President ekyo wakiruzinze ono omwana si wuwo ekyokubiri NUP leero teyina base Makerere yandibadde n'amaanyi nga Guild wa NUP kateyina se oba ontegeera kyentegeeza kakati bw'omala obitunuulira jangu ku ango nze gye ndowooza nkuwadde eri ng'omuzadde kale omwana yagaana tumaze olaba biki bye mufiirwa tuzze nze ŋŋamba abazadde tebafaayo maama ayinza obutafaayo ku bino ne taata kino akimanyi kye kitegeeza eri pate chairman Nyanzi kino nkimanyi omanyi kye kitegeeza eri ekibiina kya NUP ne mutoowo lwaki wakireka kibeerewo chairman Nyanzi otuzzaayo ku kibuuzo kye bakubuuza ku Sanyuka TV nti tuwe ku mannya g'abaana ba foot soldier n'owaayo buwootyo omukulembeze taba mujega kutuuka ku eryo ssa nogamba nti gundi ye 002 omukulembeze aba n'ebyama mu mutima gwe tosobola kujja n'otujingaaza n'otusiriwaza nti nze ate oba ebyaffe bya lwatu n'empaayo buwi nga bwomanyi bwowa abamu totudongowaza natusiriwaza njagala gwampuliriza agenda okunyiiga nga totegedde ombuulire emirundi emeka gy'olaba ku intaneti wano nga basaze akatambi ka chairman Nyanzi bakatambuza kye omusajja yakubye point njagala ombuulire diro wali olabye akatambi ka chairman Nyanzi nga bakasaze bakatambuza nti omusajja yajeyo point bweti nga batambuza obwa rope okitegedde nti nerewo bakukwata ne bakutwala bwe wajja ku kitebe byonna biwannyonnyola nga weecontradictinga ne tulemererwa ne tusala obutami ne tulemererwa ofuna statement eyimiridde kyokka ate nga yali nnyo musaale mu nsonga eyo ng'atakeke kanditambudde nnyo kubanga ssabakunzi w'ekibiina so chairman Nyanzi bino byoli mu kuleetera ekibiina ne muganda we ekisooka tyo gwe ofuuse empagi eyimiriddeko abalabe ba NUP okuzimbirako enkwe zaabwe njagala obuuze kiki kye mugenda kwedifendinga naki ng'omuntu azze muli ku interview ku TV ku nsonga y'oyo omwana baleese gwe Nyanzi ogenda kwogera ki kuba ekisooka tomanyi nakwanukula bibuuzo ogenda kwogera ki bagenda kuteeka mu target byonna ebyekijega byogenda okukola bikuba NUP bikuba Bobi Wine walowooza ku kino nga temunnaba kikola nti lujja kukya omukulembeze ajje ku ssomero naye ng'ate omwana Bobi Wine nga afuuse kye twetaaga afuuke gwolowooza ono omwana wa waayinza okubeera kyogamba ekyo kyayinza okubeera kyenkana Guild President oba
kitono ku bwa guild president oba guild president bunene ku kyo level Bobi Wine kwali gwolowooza tali ku level recommending omwana oyo okufuna omulimo mu UN kituufu lwaki bino Nyanzi temwabitunuulira nti waliwo obulamu obulala obusobola okutambula newankubadde nga kino kigaanye saagala otulowoozese nti wawulira bubi ng'omwana wo bamumye kaadi ya NUP kubanga waaliwo emitendera egyayitibwamu kino nkyeddamu Chairman Nyanzi totugamba nze saagala funa ndowooza mu mutwe newankubadde esobola okuba entuufu nti wawulira bubi nga bamye mutabani wo kaadi ne mwagala mukole kye mwagala ogenda labo ekigenda okwaffectinga ekibiina gwali eyawagira NUP ojja kuvayo ga tewali kye kigenda kukola already mwaluuzinze dda mukulembeze ali ne mutabani wa Chairman Nyanzi already mwaluuzinze kuba kati bakitambuza eyinza obutabeera kikulu ne NRM kiki kyefuna mu kino kwe kufuna we bazimbira enkwe zaabwe ekyokubiri nti Makerere toyogerayo NUP kati lwansonga si yekulemberayo Chairman Nyanzi ne famire yo mukyalawo bino mwabirowoozaako nga mugenda okukkiriza omwana oyo kuba yayogera nammwe nze mutima gwange nkimanyi nti omwana teyeewaggula n'abakola amawulire ga NUP bati okwogera ku mwana wammwe kye mwakola kirungi mukakasa mukiwuliriramu emirembe mbuuza Nyanzi ndowooza mwoyo omwana singa yawangula nga NUP omanye ekyandibadde ku mikutu essaawa zino ne hype yokka gye bandimuwadde then njagala n'abagamba nti NUP kino egenda kivaamu etya ekisooka otyo oyo si wa NUP kituufu singa NRM yawangula NUP wandibaddewo amakulu singa owa NRM owa NUP yatudde ne mwami Museveni kikola amakulu twandigambye NUP kikye mwogera nesi wa NUP kyekisooka okitegedde wa NRM tiyawangula wa NUP kyakubiri nezino ensonga nnafu okunnyonnyola biri kubanga guli musaayi bava mu famire wakati ng'omaze okubeera ne baluswa abasiwuusa empisa ne bagaana ogondera ebiragiro by'ekibiina nti tewali kujja bwannamunigina gwateesa abakunzi mutabani wa Zerwa bwannamunigira lwaki mwagala okuswaza NUP ne Bobi Wine Chairman Nyanzi sonyiwa leero nkutaddeko question mark kikomezaawo anyiganyiga dembe lyo buli muntu oli wa ddembe okutegeera nga bw'oyagala eno opinioni yange naawe oyina eyiyo gwe bw'oba olaba ng'owagira NUP kino nga tekirina we kikufiiriza nga tekiswaza oli wa ddembe okunjajinga n'okumpita ky'oyagala nkitwaliddeko obudde bungi kubanga maze obudde bungi nga nkyewala okukyogerako eddagala erikawa lye liwonya bw'oba oyagala liwoomerera linoonye ewalala siku DPTV Uganda ensonga njitadde ebbali bwe mba nga njiwummuza ebbali otyo njagala kubeera nga twolekera eri Simon Mujenyi Byabakama oyo twolekera akalulu ka 2020 mu mukaaga rather myezi mitono egisigaddeyo wasigaddeyo emyezi mitono ddala naye waliwo ebintu ebyewuunyisa Simon Mujenyi Byabakama n'akakiiko ke akamanyi akeeyita bwe bakayita keeyita mbuno ki mbu kali independent tekasobola kubeera bagamba nti ensimbi ezeetaagisibwa mu kalulu kano wuliriza otyo ziri biliyoni 838 lindako njogera biliyoni 8 38 kyokka ku ezo tebabalirako zikuba bululu zigenda obukuba bagamba okuprintinga obululu babukubira South Africa
betaaga bilioni 158 kwata bilioni 158 ogenda ozigatte ku bilioni 838 tugattemuko tumale okulaba okitegedde then wano 10 gattako wali 8 ezo bilioni 9 otyo zetugattireko tuleme tuwa abantu figure entuufu okakase bilioni mekeze zisooka 8 bilioni 838 tugatteko meka bilioni 158 bilioni 158 zezi bilioni 996 bilioni 996 zezigenda okukozesebwa mu kalulu akajja nga naffe abalonzi bagenda tuweerako emmere nga nkoko oba just byabwe olaba baawudde ezigenda okutegeka akalulu ne bakuwawulirako ate nezigenda okukaprintinga tebatugambeko nezino butambuzanga nazo ndala zakizo zezo zakutegeka akalulu bannayuganda mu kuba akalulu tukakubira mutende ate jjukira yakamala okusindika ekiteeso mu paalamenti buli atayagala kulonda akwatibwe lwaki temwagala kulonda mulina okulonda ku mpaka si byakukwata ssente za ggwanga ne balonda ne bakubisa obululu sebo obululu obululu obukadde nga 3 ne mulondako abantu emitwalo 2 temumanyira ssente za ggwanga ne mugafere tujja kulonda netannyonnyola lwaki abantu tebalonda nakugamba luli mu kalulu ka 221 Bobi Wine bwe yakomawo ng'abuuza abaayi amagye nga gatufuukidde ekizibu yagamba TV ye yafa n'amasannyalaze gaggwako oyo nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda akeeyita the independent mbukeetengeredde independent so ye Simon Mujenyi byabakama tukyali mu nsonga za nsimbi mu nsonga z'ensimbi endala njagala kutegeeza nti Minister w'amateeka kyani oyo Minister for Justice amanyiddwa nga Nobert Mao yaliwa ye tulabeko yoyo gamba ono w'obugaalo bindi oyo Nobert Mao asabye in fact asabye ategeezeza parliament kutegeeza ategeezeza butegeeza nti yaspendinze emiliyoni 140 okuyigiriza bastaafu ba parliament okwambala condom obupiira mulimu nga gwabadde gw'amaanyi bwe nvaayo wano ne mbagamba nti mu parliament abaliyo tebategeera sigamba nti si bagezi kuba bagezi ne tebategeera yakozeseza mmeka miliyoni 140 abadde musanyufu mu parliament ng'ayogera ebyekisiru ng'ayigiriza abali ku staff mu parliament batebe bakozesa condom batebe bakozesa obupiira bantu bakulu n'aboononerako miliyoni ate waliyo abantu abaana bateeyo era bakulu munna beba abatumbaavu abali mu parliament nga naye mwali bebawa taabu ne babateerako ne ssente zibasomesa engeri gye bazikozesaamu nga ne mutabani wange siina kye nali muyigiriza ku ssimu naye nina ne byendaba nembuuza bino yabiyiza atya ng'ajeyo ka apu akalala neyegattiramu those idiots betuwa ssente zaffe ne bamala omulonda ne bamuwa emmotoka ne bamuwa kaadi y'amafuta ne bamuwa buli kimu asasula miliyoni 3 ababagwagwambu tebamanyi beetaaga kusomesa kunyiga taabu we bagenda ozikozesa mu parliament oyinza gimusomesa n'amaliza nga downloadinze matatu ababuyabuya mbo babayigiriza kwambala bupiira mulina emyaka emeka mmwe imagine sikoma kubayigiriza wabula mubateekamu n'akasente kyokka byolaba ebyo otyo ku parliament ng'ebirala byonna tebinaggwawo obupiira bwe busooka okuggwawo ku parliament yes kino kiri ku record nga bwolaba ku poliisi poliisi byonna bigaana naye obupiira tebulemerangawo ku poliisi genda ku yekibuye byonna bibula byonna bisobola okugaana naye obupiira tebulemerangawo bwe bumu kubiseeko okuggwawo mu parliament bakamala fulumu ya report guno omwaka obupiira butambula ku parliament
kondomu zitambula ku parliament ne weebuuza ziragawa bagenda kuteesa kati bade bazikozesa bubi abakulu ate ne kino mukijjukire mbu parliament empya ekizimbe kye bali mu kuzimba basoosowaza bataddemu ebisulo by'ababaka bataddemu gym bataddemu sauna bataddemu kwegamba we bawummulira abakulu omubaka bw'aba akoye bamunyige ku masaaji parliament yawo ekizimbe ekipya kya parliament kati ndowooza obupiira munaabulya na buli ate kati babayigiriza obukozesa minisita w'amateeka bwe tuba nga tetunnamuvaako tukyamuliko nnyo Nobert Mao omukulu oyo Nobert Mao y'omu ku bantu abacriticizing General Museveni ebbanga lyonna kuviira ddala ng'ali mu ssomero Makerere University yaliko guild president we Makerere yes ng'amujjonkera okamala naye jjo ly'abalamu yasiiwuusa empisa oyo gw'olaba ate ne yeegeziwaza ye yalowooza akoze by'amagezi yayingira mu ndagaano n'atunda ekibiina ekimazeewo emyaka kumpi 4 y'omu bw'ati n'akiguza mwami Museveni bukolokolo era ekyo ekifaananyi ky'olaba z'endagaano ze baasayininga nkutuuze era bammemba baamu nange neetundiddemu era okulaga ntandika nkya nzija okitegedde era okuvaawo ne bamwapointinga nga minisita w'amateeka ekikakasa nti omusajja yasiima ebyamuguzibwa era n'essaawa eno ye minisita w'amateeka Nobert Mao wabula gye buvuddeko emyezi 2 emabega in fact omwaka oguwedde ndowooza mu Novemba awo yavaayo n'asaba bannayuganda bamuyambeko okwekalakaasa mwami Museveni atuukirize bye bakkaanyaako mu ndagaano naye yavuma buli muntu yenna eyayogera ku bufumbo bwe ne mwami Museveni bamuwasa mu biseera ebyo ng'avuma kawala kapya ngolo mupya kakayingira enaaremu kapya nga kavuma kasiiba mu nju kakati yavaayo omwaka oguwedde n'agamba twekalakaase bannayuganda tubanje mwami Museveni asse mu nkola betwateesa bye baateesa si bye twateesa bye baateesa ne tugamba naye kakati omusajja omukulu ono agw'eddalu ezoole nga ddi watugambako ng'ogenda mu bufumbo twakkaanya naawe bwe buba bugaanyi kabakukuba embaba zaase kabakwengeza amatama omanyi baluga bwe mwekyawa nga mukomawo omuntu weetondera okitegedde so kakati tyo minisita olunaku olwaleero okusinziira ku bbaluwa gye ndabyeko tyo nsobodde ogisomako Nobert Mao agamba nti olugendo lwe ne NRM batandise enteeseganya eziva mu bufumbo obwo kooti ebaawula emateeka agamba kikafuuwe byonna bye twateesa tabimpadde bufumbo temuli mirembe ebbaluwa gye nsomyeko ayagala ogisomako genda ku mukutu ogwa Daily Monitor oba ku Nile Post ogenda kubeera nga weesomera ebbaluwa eyo omukulu agamba nti byonna bye baateesa omwami talina kyakozeeko agala kooti ebaawule era agamba batandise okutunula buti endagaano zino n'empapula ezisooka zikoleddwa obufumbo buno bwe busattulukuka abuveemu anobe yagala kuno bagenda jukira tugenda mu 2026 omukulu yataddewo kiremya ku ntebe ya DP abaagala okwesimbawo nga ba president oba obadde okeerabidde yes yataddewo kiremya ayongeza omusimbi jukira bano babadde bagenda mu kooti bagamba tosobola tugaa nti gwe president ate ng'eri oweereza mu gavumenti gye tuvuganya tosobola fumba mu mali abiri kaakati ali mu kusala contract eno kyaka yakkaanyiza n'omwami n'amugamba omanyi okusobola bano basibirayo baleme kkuzoganya kanneefuula anobye mwami mukulu nzire wa gweteekako omukono omukulu agaa tonneefuulire gwe gweteekako omukono bali nasoose n'embaga kati sente nzongeza
ababadde ku 5 ayagala okufuuka president tusasula 2 okitegedde so byonna ebyo bw'obitegeera n'omanya nti mu Uganda bannabyabufuzi ababaddewo for the last 20 years bonna mirambo egitambula. I repeat this ate sikyejjusa bannabyabufuzi abaddewo for the last 20 25 30 years bonna tewali alina makulu. Bwe kuba kuwera twere weetaaga olweyo nga lulina n'amaggwa ne mubeera nga n'obbakalabula mubakalabudde ne bagenda wala ne mutabi ne kukyalo ne ku bwero si wano ne mutabiwa. Ngenda kukutegeeza lwaki njogera bino ne kubwa chairman we tugenda ogenda tegeera lwaki nkugamba bino otyo. Now ye Norbert Mao bwatyo twolekedde kakati Joel Ssenyonyi ng'akyagenda maaso n'okulumya okusagambiza mu ggwanga erya Bungereza gye bali olunaku olwaleero ne His Excellency the President Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu ensasagge yagudde dda mu Parliament watali bwata yabadde atera okuwakanyaako kati tumugambe nti sebo wotabadde abakulu bagwa mu bintu wotabadde taata mu Parliament bitabuse. Ssenyonyi akoze atya avuddeyo n'atuwa obubaka ku mikutu gye n'agamba nti mpulidde nga wulidde gansanze eno nti ababaka ba Parliament Museveni buli omu amuwadde obukadde 100 bulijjo Ssenyonyi yabalemesa. Wuliriza obukadde 100 bwaki bafunye obukadde 100 nsi eno bannange. Wuliriza buli omu bagamba ono yabiwandiise bubi njagala ebituufu saagala ogirabye endagaano ya Norbert Mao. Yes. Democratic Party DP has officially started the process to end its cooperation agreement with the ruling National Resistance Movement NRM following National Executive Committee meeting held olunaku olwaleero. Yagenda na kaveero baka tusuubira n'akomawo n'ebintu nga okitegedde ebbaluwa tetulina tuyinza gibawe ya Norbert Mao naye kasita mubitegedde. Now kati kano kenjagala owulire akulira oludda oluwabala gavumenti mu Parliament ye Joel Ssenyonyi Bisekezi ategeezezza Joel Ssenyonyi ekifaananyi kyo kiri wassebo yoyo Joel gwe twogerako ategeezezza nga bw'akitegeddeko nti waliwo omusimbi oguyitiŋŋana mu Parliament nga guno gwaki era nga bano ababaka ba Parliament mu ngeri enneekusifu agamba nti bano baweereddwa omusimbi nga guno babasasula olw'okubeera nga baavaayo ne bayisa etteeka ery'ekirime eky'emmwanyi babasasula bayisa luli kati bafuna kasiimo. Ajjukira obulungi ddayo ojjukire ebigambo n'olutalo olwaliwo ku mmwanyi ababaka ba opposition abo ab'ensa okusingira ddala aba NUP bayimirira ne baluma ejjiiko ku kyemmwanyi era akabondo k'ababaka mu Parliament aka Buganda akakulirwa Muwanga Kivumbi aka Buganda Parliamentary Caucus katandika n'okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kagamba abalimi b'emmwanyi ku kye kiyinza okutuukawo na butyo bayinza okukirwanyisa. Katikkiro wa Buganda n'avaayo n'agamba nti emmwanyi tebabalimba teri agenda gikyusa. Mwami Museveni n'avaayo direct n'agamba oyo Katikkiro alimba era lwazuukuka ku makya ne bagamba liyise. Museveni yayita ababaka b'Entebe ne bagenda okuvaayo ne baliyisa. Ajjukira Speaker Anita Amongi ng'agamba ababaka make sure those Baganda they don't win. Those Baganda tebalya. Omwana yakyusa kikyuse naye make sure those Baganda they don't win. Tebawangula kakasa.
okitegedde kyali kimuzaalidde ebizibu ne be bali mu buyinza n'abali emmengo bakiyita batya bakompromizingibwa bonna bawambe bali awo binankani biri awo babawuddisa abaga Holland tebafaayo kakati zino ensimbi tezijjiddeeko ekyo kyokka era babateeseteese n'okuyisa etteeka erya UPDF erizaawo kooti y'amagye erisuubirwa okwanjulwa mu paalamenti akadde konna kakati mwami Museveni yabatutte n'aba bwe yali awo bannamawulire yagamba nti aba immunizinga abagema kakati n'ababaka ba paalamenti abaalonda ne bagamba nti emmwanyi mugire muti basasuddwa kyokka omukulu akubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu abasasudde zino bayise n'eriddako gamba 5 bubukata wa 10 kakati kusasula tonnakola wano wenkugambira tweyongereyo Joero Ssenyonyi ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X ategeezezza nti buli mubaka ali mu mupango guno otyo wakuweebwa obukadde bw'ensimbi 100 nga wano mwe muli n'abamu ku babaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti era nti abamu bazifunye nadda sirugambo z'abaweereddwa ensimbi z'abatuuseeko dda wabula talemye kusembyayo bigambo bino agambye gwe owa NUP nga wakutte ku nsimbi zino bukukeeredde kadi gisuulewo mangu langirira zikwate ozizzeeyo nga tunabimanya okitegedde zikwate ozizzeeyo era statement ebadde bweti nti agamba nti yawuliddeko nti era aba NUP abenyigidde mu kino bakukangavulwa omubaka yenna munnakibiina kya NUP National Unity Platform ayinza okuba nga yafunye ku ssente zino kakumujjuutuka kakutande butando omanyikibwe kakati wano wenkugambira nti eno Uganda yeetaaga bannansi kulwana wabula wakati mu kulwana n'oyo asinika amanyo yeetaaga kuba nkiddamu singa tuba tulwana eno Uganda ababaka abali mu paalamenti tewali asaana kisa ng'oggyeko abo betutunuulya ne tulaba ne waliwo ne betulaba nga boogera naye nga basiru in fact nga tebategeera yaddaina gyakiikirira yes eyo paalamenti buli aliyo sagala kozesa kigambo kino Nailo Post ewandiise bweti mbuno cash bonanza as MPs pocket 100 million each cash bonanza Nailo Post nayongera newandiika Minister of Justice to spend 140 million teaching staff condom use ne Uganda yaffe tuwomera tukitana Pearl of Africa channaku nnyo kiruma oba tugisengule tewali gye tugitwale mu America tugijjebere wano tewali gye tugitwala twetaaga kumenka mullo twetaaga kumenka byebyo nno tyo mbadde nabagambye okubafunira ku katambi omukulembeze mwe babadde bamuleetera ng'atuuka ku paalamenti naye bannange mukama nnyambe nkalabe
anyambe nkalabe kuba ekagaana kagenda kuba kankoze bubi nnyo nnyo ate nga ndabika nakataddewo katono nnyo ngenda basaba mukwatiriremukko tusooke tumale okucekinga ebyuma bino tulabe oba tulina we twakatadde oba nakeerabidde bwe mba nakeerabidde nga muba tulabira tunajja nako mu vidiyo endala naye let me try my level best mbadde nina kyenneerabidde ekiriwa waliwo kyenneerabidde waliwo omwana gwe twalaze olunaku olwajjo omwana oyo eyafuyiridde ow'ennyonyi owa elite vijja jingo avuddeyo n'abaako obubaka bwatuweereza era agambye nti nno I think he was battling a problem for long and that helicopter from Masape was one of his last wishes that his parents granted him. Yes. Knowing that their kid was leaving any time. Yes. Yet the many people judged him online. Never comment what we don't know. R.I.P. Trevor. Vijja jinga agamba nti omwana ono okumulaba mu helicopter redde bazadde be baali bategedde nti mulwadde wa mutima oba okitegedde yes nti mulwadde wa mutima kati eno yali wiishye gye yasaba bazadde be yemu ku wish ziyali yasaba bazadde be sina bukakafu ku kino kyayogera naye njogera okusinziira kozi bw'obanga ogisoma olabanga ayina kyamanyi okitegedde so n'agamba nti tulekeraawo okujajinga bye tutamanyi okitegedde yes no commentinga ku bye tutategeera bazadde b'omwana ono baamanya nti omwana waabwe agenda kyova olaba helicopter Masape baagimuwa ajajogemu nga bamanyi obulamu bwe saawa yona bugenda kubeera nga bukola ki nga bukomekkerera so bwe kityo bwe kiri mutukkirize akatambi tujja kujja nako ate mu vidiyo yaffe eddako nga tukapreparinze bulungi nnyo osobole okukekkaanya mu ngeri ey'enjawulo ddala nnyo okay. Yes mutukkirize akatambi mujja kubeera nga mukalaba mu vidiyo endala omuvubuka ono simanyi oba twamutaddemu omuvubuka ono yanga ono oyo yes olunaku olwajjo twakoze emboozi eno oyo ye muvubuka eyayiye kasasiro mu mwala tuwe ku mboozi y'omuvubuka oyo atuwuliriza ategeere kye twabaddeko olwaleero asimbiddwa mu kaguli n'asomerwa emisango era emisango egimusomeddwa tagyewakanye tagyewakanye naye asabye omulamuzi amusonyiwe amusaasire era n'ategeeza omuvubuka ono nti mukyala we ali lubuto era muzito n'asaba omulamuzi amusonyiwe asimbiddwa mu kooti ya KCCA yes wali emakindye era bw'atyo n'asomerwa emisango gy'ateeganye okay omuvubuka ono gwe twakulaze onaku olweggulo twakutegeezezza nti ye Ronald Katende ow'emyaka 26 ono nno
asindikiddwa ku alimanda mu kkomera oluvannyuma lw'omusango gw'okusuula kasasiro mu mwala mu kibuga Kampala. Ono asimbiddwa mu kkooti ya KCCA mu maaso g'omulamuzi Edgar Kakaire amusomedde emisango n'amusindika mu kkomera okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokuna mu mwaka guno gwennyini. Akatende yalabibwa mu katambi ng'ayiwa ebisawo bya kasasiro mu mwala ku luguudo lwa Queensway mu Kampala. Kino kidiridde ssenkulu wa KCCA Hajati Sharifa Buzeki okufungiza okulaba ng'abantu tebamala gamansa kasasiro mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Wabula Katende agezezzaako okwegayirira omulamuzi amuyimbule ng'agamba nti ono mukazi we ali lubuto lukulu. Omulamuzi kyagaanye. Mulamuzi akombye kwerima ganye. Omanyi olunaku olwajjo bwe tubadde tukola emboozi eno nagambye bamukwate asibwe abeere ekyokulabirako. Naye bwe mpulidde nti omukyala ali lubuto singa baba balina engeri gye basobola okuzuulamu oba kituufu eriyo kenkuwadde but simanyi oba keeko bandimusonyiye bwe bandikoze eki bandimusonyiye omuvubuka ono naye kuba kati kasaba kutuusa amazima gali nti oba oboneredde kituufu oba oboneredde. So bwe kiba singa baba bakizudde nti ddala kituufu mukazi we ali lubuto then ndowooza bandibadde bamusonyiwa bandibadde bamusonyiwa. Aha keeko kale kakati akatambi kaakano abagumiikiriza nga mweyagadde akatambi kaakano njaga eddoboozi teriyitemu alright kakati kansooke nkusembereza akatambi kwatamu katono nze nkuwe gwe kiruma yanaazaala abawagira Bobi Wine bino tubeera mu masanyu meereere oba nkagaziye ankabagaziyize wano muntu olabe bulungi nnyo oyo atuuka mu kulembeze anyiiganyiige sife twaleeta ennaku ama bagamba omukulembeze afuga wano n'afugako n'ebweru kakati butereevu ne bwente eddoboozi nkakasa ekintu kimaze okubeera nga kirereera. Ono ye Bobi Wine si mu bubi, ono ye Bobi Wine. Okay? Robert, although I'm more popularly known as Bobi Wine. I am the leader of the People Power Movement and the National Unity Platform political party in Uganda. It's a pleasure to be able to once again represent the plight of my people in Uganda, not just the party that I lead, but the masses of the people. Uganda is a country of 45 million people, 85% of which are young people under the age of 35. Recently, we just went through the most violent election that you can imagine, where... Alright, ebisinga kao tujja kubeera nga tubibawa olunaku dujja kubeera dwancha buterevu mujja kubeera nga mwerolera era nga mutegeera nti baba kugamba Bobi Wine baba bategeeza oyo amalala mugateeka ebbali tusiibule tetwogere ebinaayitira yabange tusekwerero jjulira ku mwana wa Mukama.